mukwano gwo yagaggawalira nnyo mu bintu by'ekifere bwe kityo Manerenda nga bwe nkugambye essente zino zaawukana baziyita ez'omusaayi ez'embaata okitegeera era zonna zeezo zaba Manerenda naye bwegaba balina terminologies zebakozesa mubasiigako akazigo naye omukazi yagamba emiliyoni 8 yazifuna zebalagaana n'anoonya abasajja ne babula okitegeera baba n'abasajja bo mu kuwola intention yaabwe beera ya kubba kyobola endagaano bakola ya kutunda nga ne bw'oleeta valuwa n'agivaluwinga ekyo kyosinzeeyo kiba okikubisamu emirundi nga3 oba 4 kibakuwadde okitegeera kati bw'otuuka okubasasula olunaku lwe bagamba otuuka wa ofiisi nga nsibe oba bakubira essimu nga teriiko nga bo bakumanyi kati gwe bwodde eno nolirakisinga noga nawe wakubidde essimu nga teziriiko oba natuuse ku ofiisi nga terialiiko kitegeeza bo tobanja waliwo omugaga yali akikola mu Kampala naye abagezigezi bwe bamutegeera nga sente bazitwala ku poliisi gati musajja ntuuseewo waggale ofiisa gya ntugende tulabe ne batuukawo nga waggale kati sente nzitadde ku poliisi ono kutuuka okutwala ebintu byo ofiisa amuga twakubye essimu yo nga teriiko nga ne ofiisi yo nzigale wadde oyagala bazikuteerewo bantu batwaliddwa ebintu naye banne tukiragaana emboozi emirundi 10 tebakivaamu era waliwo ne kaakati gwe balaganyisiza nti ku ssaawa 3 jangu tuwoole sente ez'omusaayi ate omuntu agasina kyakukola nkole ntya yembeera ali mu mbeera ey'akanyigo kambe tekyebeereka tekisobola kwebeereka mu mbeera eno gye tulimu omusajja yakugambye omusumba nti zino sente zinga zebatuwendulira obuwendulizi nti tuzeewole teri ngeri gyokyewa tolina bw'osobola kwewa n'akolima nga oli abitwala ate abitwala munange mumalirivu tebeesikanamu naye kyekyo akoona ennyumba yo n'akoona ebintu ebyakutawanya n'akikoona nga talina nakyebadde namu n'akulaga nti gwe fulumya ebintu byo mugende wange nakati byange bino kale tugamba tutya tugambe nti bannange tusobola okwewala Manerenda omuntu anaabeerawo nga teyewoze tugamba nze bagamba osobola obeewala kisoboka Siraaje okubeewala kuba Siraaje tulina kudda ku mbeera Katonda buli wova ku bintu bya Katonda bye yakugamba Katonda yatukkiriza okuwola n'okuwolaŋŋana naye n'atugaana okuteekamu amagoba oba interest awe wali obuzibu ani azikuwola kati ffe bwe twava ku kya Katonda ekyokuwa sente zitalimu interest ne tugenda ku kyaffe ekyokutwala sente za interest byebyo ebibonerezo kati we wali obuzibu teekamu ekyenkyasindika ku munana bateesa naffe ku Facebook bwetyo nno bwetugulire bwetyo bwe lyabadde Nakiganda Viola asobeddweka ne mu kibira oluvannyuma lwa mwanyina okumutwala mu Manerenda ne bamuwola obukadde 8 n'ekitundu ng'alina okuzzaayo obukadde 12. Nakiganda agamba nti yabatwalira ssente ne bazizira ensonga ne zigenda mu kkooti kyokka babadde bakyali awo olwo ne batandika okumenya ennyumba. Bampola miliyoni 8 n'ekitundu nenzibaddeetera nenzibaddiza ne bazizira ne tugenda ewa looya mulalira ndi Company Advocates n'akwata sente mu ngalo n'abayita n'abawandikira n'ebbaluwa n'ekiwandiiko nkiyina ne tutula ku mmeeza ne bagamba tebakwatako kitundu zonna bazaagala olunaku lumu. Wali olina baddi za sente meka? Nali nina baddi z'obukadde 12 ne ndeetako kaashi obukadde 10 ne babugaana. Ennyumba ziri mu Baraka Zone Bawannyondo nga bakulembeddwamu Geoffrey Ssebunya bagamba nti yagulawo obukadde 2 wabula nga Nakiganda eyamuguza yamwefuulira ng'ensonga zibadde mu kkooti okutuusa yawangudde. Yanguzaawo ettaka lino oyo omukyala Luusi Nakiganda Viola yalinguza mu butuufu naddukira mu kkooti ng'agamba teyangoya ne musango dagibe nagifunye era nange nesaawo gwe naguziza kati nangamba mumenyeyo byabyagala. Bw'abuuziddwa ekimumenya emizigo ategeezezza nti yatunzeewo. Natunzeewo. Wagulawo biseera ki? Nagulawo 217. Sente mmeka? Wagulawo sente miliyoni 2. Babadde bakyamenya abasirikale okuva ku poliisi y'e Katwe ne batuuka olwo ababadde bamenya ne babuna ebiwabo. Poliisi ekutte Ssebunya Lutaaya Muhammad mwanyina wa Nakiganda ne batwalibwa ku poliisi. Who implements the court order? Police.
nakigaana annyonnyodde obuzibu bwe bwava. Nga ntaasa munnange yalina ebbanja mu bbanka ya Finka naye nze ngezezaako nnyo okubasasula ne bagaana. Oluvannyuma omulamuzi n'atumaza mu kkooti emyaka 4 kyokka olwaleero ennyumba zange bazimenye. Kyokka ngezezaako okunnyonnyolanga mu kkooti ti abantu bano bagenda kutunda ebizimbe byange nga tebampa. Naye nsaba Katonda wange onsaasire abaana b'abantu sigenda kubeesiga kubanga kkooti y'e Makindye tennyambye. Omusango yagusalanga ennaku z'omwezi 12 omulamuzi n'agenda mu luwummula. Ne mugamba ogenda naye judgment Mulamuzaani omulamuzi Mbabazi Judith. Abapangisa batisse ebintu byabwe ne beeyongerayo. Nsamba Crash yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Agafa ku bidduka nga gawagiddwa Manera Quality Auto Fix Makerere Kavule beba kugumu kukyusa oilo w'emmotoka ez'ekika kyonna era nga balina n'ettabi eppya awo mu Kiseka Market. Nkubuzizako Obukedde TV agafa ku bidduka program oli mu kyenkya Douglas Kasozi webali kukeerera ku Obukedde TV. Mu mbeera gye tulimu munaffe tuli mu kuddamu ebibuuzo by'abalabi ba Obukedde TV. Fred Nsobya oli Nansana obuuza ki ekireetera steering yo okukankana naddala ng'olina emisinde gy'otuuseeko. Mu kyo ebireetera steering okankana munaffe bibeera biweererako ddala naye nga tutandise ku ki ekiviirako steering. Mu kuvuga kw'ebidduka byaffe tulabira ddala nti enkata yaffe oba steering wheel ekolera ddala omugaso gw'amaanyi. Nsuubira buli omu ekyo kitegerekeka okuvuga kw'emmotoka yo weetaaga okusala okudda ku ludda olwa kkono ku ludda olwa ddyo wamu n'okutereeza ekidduka kyo ng'obadde otambula. Naye mu mbeera gy'okivugiramu ebizibu bijja. Okukankana kwa steering naddala ng'otuuse mu misinde egy'enjawulo katugambe oli mu speed 4, 5, 6, 8, 10 waliwo ekankana ng'eri mu 6 waliwo n'ekankana ng'eri mu 8 naye kwonna kuba kukankana kwa steering. Munaffe nno ebiviirako oba bye tugenda okutunako olunaku lwaleero ekisooka obukono oba ze tuyita tiled ends nti obukono bwaffe bukwata ku steering rack. Steering rack yaffe kwe steering yaffe eno kwekwata okusobola okusala ekidduka okudda ku kkono oba okudda ku ddyo. Ti obukono bwaffe obwo bwe bubeera bufudde butandika okubeera nti tebukyasobola kubeera mu kifo kimu bwe bulina kwetaagisiza nti akakono bwe kafa munda kalinamu ball oba kye tuyita ekipiira omupiira okwekulungulivu ako nti wekaggwerera kafunawo owekazanyira kafuna ekifo wekazanyira ekiteetaagisa kubaawo olw'okuggwerera kwako wekatuula nti katandika okuzannya. Mu kuzannya kwako kagenda okuzannya okwo kugenda tuuka ku kakono akakono ako ak'ebweru katuuke kakono ak'omunda akakono ak'omunda katudde ku steering rack. Munaffe gwe kennyini ogwavuga ogenda funa okugulumba oba okwenyeenya oba okujugumira kwa steering. N'olwekyo obukono bwaffe tulina okulaba nti nabwo tubukolako ate nno n'obukono munaffe okufa kwabo tebuleeta steering kwenyeenya kwokka ne kuleetera ne steering okulya emipiira. N'olwekyo jjukira nti we tukola wheel alignment tugikola ku bukono bwaffe obwo. Naye ensonga esooka munaffe nga tuddamu ekibuuzo ekyo oba n'okuddamu munaffe yali ku Bukedde TV okujugumira kwa steering. Olunaku olwaleero tulabye bukono nti obukono we bubeera bufudde nga tebukyasobola kukola mulimu ogwo ogwa butonderwa munaffe gwe ogenda kiwulira oba emmotoka egenda kikuloopera ng'eyita mu kujugumira mu kwenyeenya kwa steering osobole okulaba nti munaffe omanya ki ekyokola. Agafa ku bidduka nga gawagiddwa Manera Quality Auto Fix Makerere Kavule beba kugumu kukyusa oilo w'emmotoka ez'ekika kyonna era nga balina n'ettabi eppya awo mu Kiseka Market.